kusaba mulimu. Waliwo obuzibu? Oh God. Brand mami nkwegayiridde taata omukazi oyo tomuleeta. Alina buzibu ki Martha? Mwemanyi? Brand nkwegayiridde. Omukazi oyo tomukkiriza. Ati mpa ensonga kuba nze ndaba empapula ze ziri very okay. Tezirina buzibu. Martha, kakkana. Okimanye bulungi wano buli mukozi yenna gw'otayagala nsobola okumugoberawo. Ekyo okimanyi. Naye ekyebuuzibwa nfuniramu wa? Brand nkwegayiridde. Brand nkwegayiridde bambi. Olwaleero lwokka. Nsaba ompulirizeeko nga tobiwavuyizza. Martha, nange leero nkusaba ompulirizaako nga tobiwanvuyizza. Will you just say yes? Nkusuubiza oyo omuwala oyo omukazi toliddemu kumulabako wano ku ofiisi zaffe. Just say yes. Brian. Ntegeera. Lucas. Daddy. Wow. Hi, boy. How are you? I'm fine. Let me see how you. Praise God. Amen. Hey, wow. That's the one. Oh, my son. How have you been today? What are these? This is Optimus Prime and this is Bumblebee. What? You are the one who made them. Mm. And what is this? Decepticon. Decept what? Decepticon. What? And now what is this doing here? You position things the way you want. What is this one doing here? This one doing here, and this one is what are they doing? Fighting. Show me. Hey, they are fighting. Now this one has this one down. Okay, leave it. Now, where do you go? Where do you get to know this? In a movie. Which movie? Transformers. Bulungi Vanessa. Uyu. Walabirira Lucas. Wow. I brought for you a surprise. Okay. Hey, today mwana get kibubu change today surprise. What do you think it is? What do you think it is? Helicopter. A helicopter? No. Okay, try again. A what? Airplane. You are close to the answer. Guess again. A car. Yeah, it's a car. Yeah. Get that one. That is your car. Get it. Open. What is that? What is that one? A digger. A digger. And that one? A car. And what? A car. What do you think this one is? Traffic light. Traffic what? Light.
Wow, that's great, Lucas. I wish even at school they wonder. Oh my God. Do you know, we have a dream of building our city here around Kampala. Not so? Bigger than Kampala. Now, Martha. Fikayo Jude. Ate chinga ndudukula ngufana buti. Bintu byatapuse dda. Biki ebyatabuse? Broda yazze leero ku mulimu. What? Gakimyeyo ki? Namusanze mu ofisi ya Brian. Naze kusaba mulimu. Kati Brian akumwa. Simanyi. Naye tufaayo. Ekyo kyangu ngenda kikola. Nkyangenda kugenda ne Brian tajja muwa mulimu. Kati nakuloda gwe mmanyi obulungi. Nawe batamuwa mulimu. Ajja kusigala ng'ajjawo ku ofisi. Kanaawe kati ng'akimaki? Bw'ajjawo mumuvunaana trespass. Buli tamuwadde mulimu tagumuwadde. Just be happy. Tokaaba. Ennaku twagivaamu naawe. Yeah. Just take a smile now. Kase mukazi mwangu. Sikolimba nali neebuuza nti Jordan akyusa ate essimu out of the blue. Mu budde bwobumu ne Martha n'akyusa. So saabitegeera. Byebyo munnange. Naye essimu ya mobile zokka gye najjako. Ye office yasigalako. Wanga yo yali takimanyi. Ate nga kwesinga otambuliza emirimu gyange. So nekinyangwira bwekityo. Okay. Nkutegeera. Simanyi oba osobola okitegeera. Omuntu wentuuka okwekwekera w'ensula ewange. Omukazi yajja ewange okumala ennaku ezi 3 zokka. Ffenne waka wali wamaze otutamu. Kati ng'olw'okumugoba Jordan. Nagezaako. Naye nga bw'obimanyi ebyobuko nayogeranga na Martha. Martha yalina okugoba muganda we. Naye nga mutya mukazi mutonotono naye Martha nga naye bw'okimanyi Martha kyange. Abantu abamu nno kyekasibango nga bw'oba obalaba. Nyamba ekintu eki kimu. Omukazi otomukkiriza kukolera awo. Kubanga ng'oggyeko ekyokutukyankalanya ffe. Nkakasa Brian tosobola muhandolinga wadde omwezi ogwo. Omwezi gumu gwokka. Jordan, njagala nkuwa ekigambo kyange. Ku ofiisi awo nze nvunaanyizibwa kuwandiika abakozi abanaakola. Nze nzikiriza era nze ŋŋaana. Era muganda wange. So nkuwa ekigambo kyange. Nti sijja mukkiriza era sijja muganya kujja ku ofiisi kukolerawo. Neyanza nnyo. Oba okinsambidde. Manyi olutalo lwe tulimu luzibu. Kati twafuuka ba Luganda. Tegeera. Kujjako ekirala Brian. Gye naali tusabye. Tukedde mu ddwaliro eyo ne Martha nga alinamu obuzibu abadde muyongobevu munafu yenna agwa ayiika sibitegeera. So ne tuyitako omusawo we. Musawo we n'agamba nti alinamu obuzibu bwa fatigue.
manyi yasuza akaaba ekiro kyonna yalirikirira kino ate kati kino awe nkubuulidde zi stress nga zimuyitiriddeko. So omusawo we n'agamba nti singa kisoboka naaba ng'afunayo olunaku nga lumu n'awummulamu. So kyenkusaba tuyambe otuweyo olunaku olumu awummulemu lwenkya ajja kubaawo. Jordan, that is understandable. I can understand that. Kitegeera bulungi. Ate olunaku olumu lulina buzibu ki? Wow. I can bear that. So olwekigumiikiriza. Lwakuba ombulako nnyo emyezi ng'esatu miramba nga sikulaba. Ya kituufu mbuzeemu naye nga obimanyi emirimu gigera ne gifunza nepuliranga. Rod. Mandisebe. Akusebe. Iye. Ngoli mulungi mukwata obudde. Okay. I'm coming. Rod. Wange. Oli bulungi. Ndi bulungi. Bwe bulungi. Okay. So, Rod. Empapula zonna zirabye. Era nga tezirina buzibu. Wabula gw'omulimu tojja sobola gufunawo wano. Olw'ensonga nti byonna ebikwatako babiŋŋambye. Ebiriwo oba? Bye wakola maama wo mu kyalo, sisita wo Martha ne baawe Jordan, byonna babiŋŋambye. Mbimanyi. Okay. So naye nze ebyo tebinkwatako Rod. Kubeera bwengezezzaako okutunatunulamu nga ndaba nti nze naawe tuyinza okuba nga tulina kye tufaanaganya. Olabika ky'oyagala nange kyenjagala. So kkiriza nkwegatteko tukigguse. Wait. Kikyogezaako okutegeeza? Rod, nange njagala baawukane. Martha ne Jordan. Njagala Martha ne Jordan baawukane. Era ndi mweteefuteefu okukuwa kyonna ky'onooba weetaaze okulaba ekintu kino nga tukiggusa. Kati gwani akugambye nti nze njagala baawukane? Rod, leka kwebuzaabuza. Wantu wanonyeewo mulimu. Mbuulira oyagala ki? Lindako. Kati gwe interest ogijjawa? Oyagala okuba kyampalayo? Oyagala Martha? Rod, mbuulira kye weetaaga.
tuve mu luroddo. Nedda ssebo. Njagala kusooka kumanya mazima. Oyagala Martha? Okay, yes. Okay. Bino ate nga bigenda kunnyumira. Okay. Ogenda kukolerayo ekintu kimu. Mbuulira gye babeera. Kyokka ky'oweetaaga? Yeah. Kubanga kati gye babeera simanyiyo gye badde ennaku zino. Okay. Ogenda kumpaamu ennaku 2. Nja kuba nina ansa y'olunda. A moment, Rhoda. Wow. Wow. Thank you. Ndowooza ezo zijja zikuyambako okwasaganya ekintu kino kisobola okugguka. Wanji sokolumpi otyo kansoke mbiveko n'ebyolugendo lumpi ate nzirawo weekeberere mu wallet. Wanji Mwana gwenze omukisa gwe nnina. Nze nkubuulire omukisa gwe nnina ndifa bukadde. Wanji nga tewaŋŋambye nti olinayo omuddawo nsobedde amanyi oli ku ofisi ya Martha. Ye Brian. Otyo Bosi nawe wa mbimalayo. Bosi wa Martha. Brian yakwana Martha. Era ngambye nti asobola okunkolera buli kye njagala. Kasitamba nga nsobola okwawukanya Jordan ne Martha. Iya ezo zirabye azimpadde nga ntandikwa. Just kutandikirako. Agenda kukola ekirala anfunire gye babeera. Kati ekyo bwe kimala alyoka ampe nga buli kye njagala nga mugamba. Ng'okikubye soka olindeko mwe ababiri temwekwanye. Ye ayagala kukwana Martha kati gw'osigaza Jordan. Okitegedde bulungi. Naye nga nawe tomwagala. Ani Oyo Brian. Akunze nga nkatwalawo. Kyogamba kalabika bubi. Kale kali awo kasiiwufu kaluyongoyongo tekategeerekeka. Anyway lwakuba bambi kale kakayina wano. Kati awonze wenzijira awonze wennyingirirayo kanjiwemu naawe okitegeera. Nze kanjiwemu buyi saagala kumanya oba kafaanana katya oba katya. Nze kasita kaba nkayina pepa nze nja kikola. Wanji maama nja keeyo wamuggwe kampe bwinti pa obwavu nga bunnumye sizoni eno mwana wa maama. Sigenda fa bwavu nga mumufu n'abasajja bali awo tebalina kumpi na kibabaagaza bawa ssente zaabwereere kanneeweere nze nja keesobolera ebyaddala nzaawo nja tandikira awo neetetenkanye. Wanji maama nsobola n'okukyusa gye mbadde ndaga ne tugenda eyo.